okubayozaayoza okutuuka ku buwanguzi. Obuwanguzi twabutuukako. Nze ayogera wano nze Pulezidenti wa Uganda omulonde. Nenjagala obategeeza nti osobola okubeera ng'olina ettaka lyo, ng'olinawo n'ennyumba, ng'olina n'ekyapa kyalyo, naye ate omuyaaye n'ajja n'aliwamba. Saawa zino baganda baffe bangi bali mu zibarakisi, bali Mbuya, bali Makindye, abalala bali mu nyingi ezitamanyidwa, bali mu kubatulugunya, babakuulamu enjala, babakuulamu amannyo, bali mu bakola ebikolobero byonna byonna. Saawa zino wetwogerera, saawa zino bangi nnyo balira ku nsiko. Naye njagala okusooka obeebaza mwebale kubeera bagumu mikwano gyange. Kirikirya mwami Museveni tasobola na kukibuzaabuza mu ngeri yonna. Mwami Byabakama afubye okola kyasobola okubuzaabuza naye kimulemye. N'essaawa zino wetwogerera Electoral Commission engegezaako okulongoosa erinnya lyayo eva ku postinga DR form nga njingirireyo kennyini ngegamba bannange tetwabba bululu mulaba saawa zino teziwennawera ddakiika 30, naye ate nga ne DR form nayo ebalabisa kubanga enamba ze bataddeko tezikwatagana. Saawa zino zetwogererako mwenna mukimanyi nti twawangula, ate si kuwangulira ku miwendo mitono, twawangulira waggulu nnyo. Twawangula almost every polling station mu Busoga region. Tumanyi nti bangi ba MPs baffe, bangi abakulembeze baffe aba local government bawangula naye ne batalangirirwa. Nakibagamba mu ntandikwa titugenda mu kulonda kuno ne tetugenda mu kubanga twesiga akakiiko k'ebyokulonda, wabula tugenda mu kulonda kubanga twesiga bannayuganda, era bannayuganda ne bakikola ne batulonda. Eyo yali step 1. Step 2, Mwami Museveni oluvannyuma lw'okuggyako internet, oluvannyuma lw'okuwamba zi radio stations mu Busoga, mumanyi nti ne radio emu bali mu kurelayinga ebituufu ebiva ku polling station nga bakuba amasimu live, ne balumba radio station abamagye ne bagiswitchinga off, n'abaliko ne babakwata. Si kuba baali babbye, si kuba baali balimba, naye kubanga baali bakommunicatinga ebivuddeyo. Kuno kwe kwali okulonda okukyasinze okubaamu obulugu, okubaamu obubbi mu history ya Uganda 1962 otwafuna independence. Baganda bemge mwenna mwabuuza ti kiki ekiddako. Tuli bangi ate abasinga bavubuka, tulina amaanyi, tusobola okukola buli kintu kyonna kyonna kye tuba twagadde mu busungu. Naye nga bwe nabagamba nti saagala kubeera mukulembeze ali violent nga Museveni, ffe tetuli batemu nga Museveni. Era nabagamba tuyingidde mu kalulu kano nga tumanyi nti amateeka gali ku saidi yaffe, Bannayuganda bali ku saidi yaffe, ne Katonda ali ku saidi yaffe. Bwe mwabuuza ekiddako ne mbagamba tulina okumalayo steps zonna, kubanga ebyafaayo biri mu kubeera written. History is being written. Tulina okubeera abatuufu at every step. We must tick every box. Buli mutendera tulina okuyitako. Era nabategeeza nti waaliwo endowooza za mirundi ebiri. Bannaffe abamu nga bagamba nedda tetugenda mu kooti, kubanga ekooti ezo abalamuzi Museveni abalonda, era bagenda kola nga kye babadde nga bakola bulijjo. Naye era nga balala bagamba no, tulina evidence eri overwhelming, tugende mu kooti tugibateekere ku mmeeza tufunemu ebintu bibiri. Either bagitunuulire evidence baswale basale amazima basazemu okulonda okwo kubanga kwali kwa kibbi, oba
bakole nga kye basuubirwa bulijjo baleme kusala mazima naye tubaleke nga tuboolesa ensi yonna nga tubambudde nga bwe twasalawo mikwano gyange okugenda mu kulonda kuno nga tumanyi ti mwami Byabakama from day one yali akolera Museveni from day one yali awaka nga ye azanya politics on the side of Museveni nene tugenda mu kulonda kuno nga twagala kutukozesa kuno kulonda okubikula amaaso g'abantu n'okubalaga nti step yonna eneebeseeko at least eri well documented bwetu bwe twasalawo okugenda mu kooti mikwano gyange si kuba nti twali twesiga abalamuzi abali mu kooti ensukulumu eya Uganda ne kubanga twali twesiga justice twali twesiga amateeka naddala nga gakoze ne tusalawo kibeere ku sayidi y'abalamuzi okusala amazima oba okweswaza era twakwata evidence yonna yonna naye baganda bange nga bwe muzze mukiraba nti abalamuzi b'ekkooti ensukulumu tebaalinda na kuswala bo basalawo beeswaze bokka mwala bange newankubadde bansibira wano okumala ennaku 11 ate nga amateeka galagira nti tulina okussaayo omusango mu kkooti mu nnaku 15 ekkooti yennyini yeragira amagye gaveewo wano ngebulanyi nnaku 4 zokka naye mu nnaku ennya ezo twasobola okuputinga together case nga tukola misana na kiro era ne tuteeka omusango mu kkooti ensukulumu naye kyewuunyisa nti twali twakateekayo omusango ennaku ntono nnyo saabalamuzi w'ekkooti enkulu omwami Owinyiddolo n'ayita omuwawaabiri wagwe tuwawaabidde ku mukolo era ku mukolo ogwo mujjukira ebigambo bye yayogerako ng'alinga agamba nti ye yasazedde omusango mwami Museveni agenda okubeera pulezidenti omwaka ogujja kuba alina bye yamusaba omwaka ogujja nga pulezidenti oyo ye mulamuzi omukulu mu Uganda gye twatadde omusango gwaffe tekyakomawo teyamusinkana mulundi gumu naye mu bbaluwa ye kennyini gye yawandiika yasinkana mwami Museveni emirundi emeka ate nga muzze musoma mu mawulire nti egyo gye gyali public ne babadde basinkana emirundi emirala mingi nnyo 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 mu kasirise secretly era ne mu nsinkano yaabwemu mwami Museveni agamba nja bayita twogeremu oyo ye muntu gwe bawoloopya obubbi naye ayita abalamuzi boogeremu era ebizze biddako biraga nti abayita ne boogeramu kubanga obutafaananako musango gwa Amama Mbabazi vs Museveni ogwa 2016 bwe bakkirizibwa okulongosa mu mpaaba yaabwe newankubadde bo tebaasibibwako waka omulamuzi wa kkooti enkulu ne balamuzi banne baatulemesa okukyusa mu nnongosereza yaffe okusaamu grounds endala ezaali clear kubanga mateeka gaffe basebo ne banyabo bategeeza nti mwami Museveni yali takwalifyinga kwesimbawo mu mateeka naye omulamuzi omukulu ow'ekkooti enkulu yakigaana ekyo mujjukira nti kyafuluma ne mawulire nti baatulemesa okusaayo omusango ku Saturday nga bagamba amateeka tegakkiriza kusaayo omusango ku Saturday naye baganda baffe aba NRM bwe bagenda okwewozaako bakutwalayo ku Saturday ekkooti ensukulumu nekukkiriza okwewozaako okwabwe tekyakomawo mikwano gyange kubanga baatulemesa okukyusa okuteeka ennongosereza mu kuloopa kwaffe ne bagamba mujja bireetamu evidence naye ezimu ku evidence ng'ezirimu zi DR form eno gye mulabye kati akakiiko k'ebyokulonda gye kataddeyo etekwatagana ezimu ku evidence nga zi video ennyingi eziri mu 100 nga ziraga abasirikale nga batikinga obululu nga ziraga abapoliisi nga bapakiramu obululu nkakasa abamu mu birabye kuba tugenze tubisharinga ku social media evidence eziraga nti ebitundu bingi akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti abantu abeewandiisa kweyo polling station bonna balonda 100% naye nga tuleetedde ekkooti ensukulumu death certificate ez'abantu abasukka mu 10 kwezo polling station nga baafa mu bbanga eritasukka mwaka nga balimu eyo register naye akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba balonda era Museveni yawangulawo 100%. Kyewuunyisa nti n'ewaffe gye banzala eggomba mukadde wange alinayo faamu era waliwo ekyalo bakiyita Lwaweeba tulina abafamily members abeewandisizaawo nga balondera awo ne kubanga
abasirikale baali babamanyi kati bano bava mu famire ya Kyagulanyi abamu ne babakwata abalala ne badduka ku kyalo ng'okulonda tekunnabaawo kuba bagendanga bayoola abantu mu drone abalala babiri nga bakazi ba mbuto tebasobola genda kulonda n'akakiiko k'ebyokulonda ne kafulumya ripooti nti baalonze bonna 100%. eyo evidence tugiina twagitwala mu kooti ensukulumu omulamuzi n'agaana evidence eyo. Kyewuunyisa nnyo kubanga ekooti mu mateeka kyebeesaze mu musango ogumu kigikakatako okusala mu musango omulala bakita doctrine of precedent. Era kyekiraga obwenkanya mu musango gwa 2021 ne 2026 nga Dr. Besigye awaabye Musa awalopye Museveni baleeta obujulizi mu kuwoza kwonna ne musango twalopa twali tetunatandika na kuwoza naye omulamuzi n'agaana obujulizi obwo kubanga tayagala bosi we omusango gumusinga ngalinga nti bo bawandiise dda okusala kwabwe tya omusango kakati gubasinze kubanga temulese bujulizi bumala kuba nomale bwe batwe boogera. Kyewuunyisa nnyo nti omusango gwakagwa 2016 ogwa Amama Mbabazi vs Museveni wadde amateeka gali teganakyusibwa ebiseera ebyo ng'omusango gwo okugwoza n'ogusala kyali kirina kutwala nnaku 30. Ku mulundi guno ennaku baazongeramu kati ziri ennaku 45 naye wadde ziri ennaku 45 ekooti ensukulumu ku mulundi guno ku mulundi guli balina ennaku 3 naye bawoleza wiiki namba naye ku mulundi guno ng'ekooti etuwa ennaku 45 okwoza n'okusala omusango ogwo ekooti yagamba tewali budde ennaku balina ntono tulina okuwoleza si wiiki si nnaku 2 si lunaku lumu wabula eddakiika 30. So ebyo byonna mikwano gyange bibalaga nti n'abalamuzi bennyini baali si beetegefu kuwa bannayuganda bwenkanya. Kyatukola bulungi nti twagenda mu kooti tetwejjusa kubanga twatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe nga bakkiriza mu nfuga ey'amateeka. Twatuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe okutuukiriza emitendera gyonna. Naye ekooti bwe yamala okwerabisa nga bwe yeerabisa twasalawo ne tujja omusango mu kooti yaabwe era nabategeeza nti omusango ogwo katugenda kutwala mu kooti y'abantu. Era nga yisiteepu eddako kuteeka musango mu kooti yammwe mikwano gyange. Njagala mmanye nti wadde Mwami Museveni awambye ekitongole ekiramuzi naye tukyalinayo abalamuzi abeesimbu kuba muzze mubawulira bagamba kati Kyagulanyi lwaki bwe bakutwala mu makomera ekooti ekusumulula ate ng'ogamba kati kuluna ekooti teyasaze mazima. Mikwano gyange bw'oba toyina musango eryo ddembe lyo kuba abalamuzi si bakatonda abo bakozi b'Abannayuganda era bali wansi w'amateeka ngaffe era balina kusala amateeka kye gagamba. Ekyennaku ti Mwami Museveni buli kimukwatako amakinga sure abuluzinga abo abalamuzi ne beerabira omulimu gwabwe omutuufu ne beerabira ekitiibwa n'obwesiga abantu bwe baabawa ne basala ebikyamu. N'olw'ensonga eyo mikwano gyange omusango ogwo twasalawo tuguteeke mu kooti yammwe. Omusango ogwo tuteekateeka oguwaaba eri abantu. Tuguwaaba tutya? 1 tugenda bawa details zonna tugenda bawa computation obukakafu nti twawangula era tubawe ne percentage gye twawanguza. Tuyina DR forms zonna ze twakuŋŋaanya eziraga obuwanguzi bwaffe newankubadde nga amagye ne poliisi paka kati bali mu kuyigga abo abaali ba agenti baffe be balemedde okufuna bagenze nga bazikyusa nga bawandika DR forms ez'enjawulo nga gye bagambyeko emu ssaawa zino Electoral Commission gyetadde ku Facebook ne Twitter ng'eyongera balabisa. So
ebyo byonna tugenda byanjula eri mmwe era njagala obbasaba abasebo ne bannyabo ti bwe tubagambanga bwe tubakoowoolanga mujje musale omusango musitukirangawo. Omusango ogwo mugenda gusala mu ddembe. Ssemateeka abawa obuyinza ng'abantu. Constitution ya Uganda ebawa obuyinza ng'abantu. Baku bino ono omusajja simanyi enanga byabagamba mbu tewali mu constitution koti y'abantu weyogerwako. Akawaayiro nnambemu kagamba all power belongs to the people. All power, not some power. Ate ne constitution yemu egamba buli munnayuganda alina eddembe n'obuvunaanyizibwa okusituka n'alwanyisa oyo yenna yenna abagezaako okuwamba constitution oba okuwamba obuyinza bw'abantu. Kale nno mikwano gyange firimbi bwefuuyibwanga ate ng'ebiseera tebigenda kubeera byawala musitukiranga mu mikwano gyange. Kati awo nvuddeyo ekyo nga kiringa ekitamala mikwano gyange. Omanyi ba dictator balina enkola yasooka n'akola ekintu ekibi bw'alaba mukiwakanyiza nnyo ate ng'akola ekibi ekisingawo ng'ayagala mugambe kino kibadde kibi naye ate kino kibi wakiriko kino naye ate kino kibi nnyo. So Mwami Museveni oluvannyuma lw'okubba obululu bw'Abannayuganda, oluvannyuma lw'okubba obuwanguzi bw'Abannayuganda, oluvannyuma lw'obeesibako n'abalemesa enkyukakyuka, teyakomaawo ate n'atandika okuwamba Bannayuganda, n'atandika okutemula Bannayuganda. Nfuna ripooti buli lunaku e Busoga bagenze batta abantu, si bwe guli. Bawamba abantu emisana ttuku, babawambira mu zidrone n'emmotoka endala emisana ttuku. Ate okubagamba nti Mwami Museveni yawamba abantu si bya kulimba, kuba naye kennyini yavaayo ku TV n'akitegeeza abantu nti babayina abantu be bawamba. Newankubadde tuzze tubalaba bangi be bawambye ne tubasanga nga babasse, abalala bakomawo nga babakuddemu enjala, abalala nga babakubye ebitabo birala. So ekyo Mwami Museveni yavaayo nakioninga. Singa Uganda yali efugibwa amateeka, singa kati oyo musibe, kubanga ebyo bikolobero bikyamu. Ne Museveni yali wansi w'amateeka, tabatiisatiisa, naye ali wansi w'amateeka. Talina buyinza kuwamba abantu. Omuntu aba alina omusango mukwate omutwale ku poliisi. Kuba waliwo kye bayita gazetted detention center mu mateeka, ebifo ebirina okusibibwamu abantu. Ate mu mateeka omuntu tebalina musiba ssaawa 48 nga tebannaba kumuwozesa mu kooti. Naye abantu baffe babawambye bangi, babawambye kumala ziwiiki, abalala myezi. Kibalama John Bosco yetaddangamu yadde okulabika. Tusinkana buli lunaku abakyala n'abaami nga bakaaba bazze ku ripootinga baana baabwe be babuzaawo omusango gwabwe kwambala bimyufu, omusango gwabwe wagira Kyagulanyi. Mwami Museveni yavaayo n'akyogera nti yalagira okuwamba n'okutemula abantu abo. Nga tukyali wano ekitumulinde essaawa ejja kutuuka naye asimbirwe mu kaguli abinnyonnyole, ekyo nkibabuulira mujja kiraba. Naye nga tetunatuukayo eyo, njagala era bategeeza mikwano gyange nti oluvannyuma lw'obumenyi bw'amateeka obwo nga bukolebwa amagye ne gawamba abantu ne babatulugunya ne bamala ne babassa mu kooti ez'amagye nga si bannamagye, ekimenya amateeka. Nakyo era nti mbategeeza mikwano gyange nti tewali agenda tuyamba, si kooti z'amagye, si paliyamenti, wabula mmwe Bannayuganda kennyini. Era mbategeeza ku nsonga eyo nti bwe mbayitanga nti mujje tubanje abantu baffe abawambiddwa, musitukirangamu.
kubanga ddembe lyammwe okubanja abantu bammwe either babalete mu kkooti ey'abantu oba babate kubanga tebalina musango. Ate amateeka gagamba omuntu yenna yenna gwe bakutte baba bamutulugunyiza abatakyalina musango tebalina kye bamugamba, tebalina namuwozesa. So bwe tubayitanga musitukirangamu mikwano gyange. N'ensonga endala gye tulina okulwanyisa ffe ng'abantu mmwe ng'abantu kwe kukwata bannayuganda abatali basirikale ate ne babatwala ne babawozeseza mu kkooti ez'amagye. Mumanyi lwaki bakola bwe batyo? Kubanga Mwami Museveni amanyi amateeka tegali ku sayidi ye. So tewali kkooti esobola kusiba muntu ng'emulanga okuwagira Kyagulanyi. Lwaki bateekawo okulonda? Kubanga okuwagira Kyagulanyi kikyamu. Bankwata n'abantu abasukka mu 10 Kalangala nga nze mbakulembedde bonna bonna ne babatwala mu barracks ne babatulugunya ne bamala ne babatwala mu kkooti y'amagye ne bagamba basanze n'amasasi kati bali Kitalya. Naye nze yali abakulembedde ndi wano era batukwata ze banzijamu banteeka mu nnyonyi y'amagye bandita paka wano bali ne babasiba. Kikulagira ddala obumenyi bw'amateeka obuli clear. Era njagala obategeeza tewali kitongole kigenda pataasa mikwano gyange okuggyako mmwe kennyini ansa yemmwe abantu. Bingi nnyo bye tutajja kwogerako nga bannamawulire bali wano. Naye nja bakunga muli bakulembeze mwe abali wano. Muli bakulembeze bannayuganda batwesiga, bannayuganda baatwesiga. Era bannayuganda batulindiridde. Tekiri ku nze nzekka kubanga Mwami Museveni afuba nnyo okubalowozesa nti kiri ku Kyagulanyi. N'olw'ensonga eyo bwe nkwata Kyagulanyi mba mbakakanyiza. Njagala mbategeeze nti Museveni mu buswavu bwe nga bwe badde nga bakikola ne beetolola wano n'amagye era basobola okuddamu ne bakikola. Bwali mutemu asobola n'okukola n'ekisingaawo. Naye njagala obategeeza buli omu ku mmwe kati Kyagulanyi. Era buli omu ku mmwe asobola. Kale nno bwe tubakoowoolanga effirimbi bwevuganga musitukirangamu mikwano gyange. Era mukonekitinge mukole web mugende mu maaso n'okukwatagana ebisigadde nja kuba nga mbibanyonnyola basebo ne banyabo nga tetuli maaso ga bannamawulire. N'obugambo obwo mikwano gyange njagala nnyo obayozaayoza okutuuka ku buwanguzi. Obuwanguzi twabutuukako. Nze ayogera wano nze Pulezidenti wa Uganda omulonde. Naye njagala obategeeza nti osobola okubeera ng'olina ettaka lyo, ng'olinawo n'ennyumba, ng'olina n'ekyapa kyalyo, naye ate omuyaaye n'ajja n'aliwamba nga bw'ogenda mu kkooti omulope abalamuzi abawaayo kaswazi. Muba mulina kwekolamu mulimu kubanga mukimanyi mu butuufu eryo ettaka lyammwe. Muba mulina kwekolamu mulimu ne mugenda ne mukola ki ne mulinunula. Kati mulina obuwanguzi bwammwe, buliko n'ekyapa, buliko n'obukakafu. Kiri eri mmwe okubanja obuwanguzi obwo. Nja kuba mbategeeza ebisingako awo mikwano gyange mu bbanga eritali lya wala, mu nnaku ezitali za wala, mu wiiki ezitali za wala, oba oliawo mu ssaawa ezitali za wala. Mwebale nnyo mwebaliridde abasewo ne banyabo. Mukama abampere omukisa. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Bana mwetyamire. Eriyo bulida nkoba nti Museveni yayiba endovu yatematema yata mu kave.